abangi era muganda waffe omukulu Honorable Muhammad Segirinya eyatuvudde mu Robert Bob Wine amaze okuba nga atuukira ddala mu kitiibwa ekimugwanidde wano ku mukolo tusaba omwoyo gwe omukama agulanze ekisa amusonyiwe byonna ebyamusobako amulungamye omukama amutangaaze omukama amuwe ekimu ekitagwawo n'ekitangaala ekyolubeerera kimwakire atebenkere emirembe amiina. Baganda bange mikwano gyange ninga embeera eri ku lumbeyo yabunkenke Mathansi Mpuuga Nsamba ayita abakungubazi abamu mbu balye kamere naye abakungubazi bagaanye mbu bategese eri emmere empitirivu kwegamba agenda kudiba nayo. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Mukama Katonda nga ali wamu era nga atukutteko. Baganda bange mikwano gyange tuli wano mu lumbe naye bannange Segirinya wumula mirembe Honorable Muhammad Segirinya wumula mirembe fight ada Mr. Update nenga embeera bweti bweri tuli wano kulumberwa mukwano gaffe era muganda waffe mukulu Honorable Muhammad Segirinya embeera yaabo nkenka abantu boogedde ebigambo tolina kyobagamba. Members of NEC bajja kubeera nga babakondako secretary general foot soldiers women league general public media team Mwakute mu network ne mulumika nti tuli meya waffe Kaga Swengere Kyaliwa Segirinya n'abalala bangi tujja kubeera zino essaawa ate omuzindaalo guno nguwe mukama waffe the secretary general ow'ekibiina ekya National Unity Platform abeere nga atutwala mu kaseera wakaddako akatonotono ate tukomewo edda tubeere nga tusala Mr. President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, Deputy President waffe Oweekitiibwa Nambe, John Baptist, President and of course First Lady, Leader of the Parliament, the team, the head of the representative of PFF, Lord Mayor Elias Lukwago, Koroguno,
atudde ne comrade Waiswa Alex Mufumbi. Deputy spokesperson on National Unity Platform. Kulembera abavubuka mu National Unity Platform, Honorable Zake Francis Manuel de Joska kulembera abavubuka baffe abamu Eastern Uganda abakulembeze abalala muli bangi sigenda kusobola kubanjula mwenna. Personally nga maama bwayogedde baleetera nnyo gendayo ne mulaba ne mukyalirako, naye Honorable Segirinya abadde musajja ali very committed ku nsonga z'eggwanga. Lyaffe era mulabye obutambi bwonna kola ngayogera ku nsonga ya change abadde musajja yenna mu ggwanga lino akima kyanaku nnyo nti oluvannyuma lw'okumutuusaako ebikolobero ebyo byonna byamutuusizaako ate bavuddeyo ne balaga nti kati bamwagadde nnyo ng'amaze kufa. Kikyo bategeeza ne batuuka n'okujja wano olunaku lwaleero nga njagala kubajjukiza era maama oli muzira. Era banange tukubire maama engalo ez'amaanyi. Maama tukwebaza. Manyi kusaawa zino pressure gye bakutaddeko sejje kutaddeko naye ebbanga lyonna obadde maama webale nnyo okuwa ekyo ekifaananyi ekisinga of course musirisa naye Segirinya n'asigala mu kkomera. N'olwekyo abo abantu tebayagala Honorable Segirinya mu bulamu baleme okupretendinga nti bamwagadde kati nga mufu. Asigala kwogera bigambo bingi tutagenda mu maaso naffe kyonna kisobola okukola tulabe ng'egyo emirimu gigenda
maaso gitambula mu maaso. Mwebale nnyo ebyo ebigambo byange. Genda kwaniriza mukadde waffe akiikiridde obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Noah Kiyimba ajje ayogereko eri abakungubazi. Era nga ntumiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ate Munnabuddu nga Sseggirinya babadde